Bannayuganda bwe tuba tukoyerwa bishono owabe member ba parliament okubeeranga nga batunyagulula eggwanga Uganda. Ekyamazima bannayuganda tukoye kasasiro ono. We are tired of this rubbish. Ono kasasiro tumukoye. Buli munnayuganda yenna yessaawa buli mubaka eyereta mu constituency nga azze kwasamirayo. Tugenda kulwanagana nammwe babaka mmwe. Ate sente zino muziridde mu kaseera akatuufu. Njagala buli munnayuganda ali eyo akimanye nti omubaka wa parliament omuwa omusaala ogutali mutono bukaddaana plus buli mwezi. Buli mwezi omuntu ofuna obukaddaana. Omuteerako obujjanjabi obubwe ne famire ye. Omuteerako amafuta gaavuga. Omuteerako emmotoka gy'avuga. Omuteerako allowances. Omuteerako travel ng'atambudde alina gy'atambudde ne bw'aba ayagala kgendako Kenya ne bw'aba ayagala kgendako ludda wa ssente n'ozimuwa. Ebyo byonna biri ku budget ya muwa musolo. Naye era ne bavaayo ne batandika okwegabanya ssente z'omuwa omusolo nti bwewa busiimo. Obusiimo for what? Weewa otya akasiimo nga ne bannayuganda bafa njala? Weesiima nti okoze mulimu ki? Bannayuganda ke kaseera tukoye kasasiro w'ababaka ba parliament. Bannayuganda tusobola okubeerawo nga tetulina parliament. We can live without that stupid house in parliament. Eyo parliament etukoledde mugaso ki? Njagala otuuleyo nga gwe munnayuganda nga tonnabagamba MP wange kiki ennyo parliament okubeerawo kwa parliament mu ggwanga Uganda kukuyambye eki? Nti bw'ofuna ekizibu parliament ekikolako? Munnayuganda yenna bw'afuna kye yeetaaga parliament etuula n'ekimutuusaako? Nti nedda. Kati ya mugaso ki? Lwaki tugumiikiriza kasasiro ono? Lwaki tugumiikiriza ebintu by'ekitumbaavu abasajja bano bye bali mu tukolako? Why? Nga balina kujja gye tuli badde ku butuuti batandika okwasamirako batandika okulegesezako ebyekisiru. Bannayuganda tukoye kasasiro ono. Lwaki tetudiiringa n'ababaka bano? Lwaki tetudiiringa n'ebikazi n'ebisajja ebitulamu eyo parliament? Mwali mukyegenderezaako nti wewabawo sikando ya ssente yonna mu parliament Anita Amongi talabikako. Anita Amongi talabikako. Era ye walaba nga media ekutte omuliro nga waliwo sikando ya ssente talabikako. Aweerezayo Tayebwa. Tayebwa n'alyoka ayogera nga yeemiima ati ng'alinga gwe bawunyira. Anita Amongi temujja mulaba this week and next week temujja kulaba ku Anita Amongi omukazi oyo omubbi. Oyo omukazi mubbi. Parliament Anita Amongi gyakulembedde parliament zonna zibadde nzibi. Naye ate ekya Anita Amongi kyo kiyitiridde. Bali babbira mu ttani. Tebakyabba bukunkumuka. Babbira mu ttaniizi. Mwali mukyegendereza nti buli wabawo sikando ya ssente Anita Amongi toli mulaba ku parliament. Tabaako. Mwetegereze sikando ya mpuga eyaliwo. Bamubuuzanga ku byampuga nga taliiko ngere byabiyita social media se. Rumors. Nga tebagaana bbiwa budde. Kati kyekiriwo mu kaseera kano. Why don't we deal with these people? Ke kaseera wabulayo bubuzi myezi ena bajje gye tuli batandika okwasaamirira ku butuuti. Ojja kusanga bina-Uganda nga byali yonna byasaamiridde ng'amannyo bigatadde waggulu. Nga mukuba engalo mukubira ababbi. Omubbi azze ali mu kwesesezaako ali mu kwesesezaako atwala ebibyo. Omuganda agamba nti akanaakulyako amenvu osusa keesesa. Akanaakulyako ebibyo osusa keesesa. Ababaka ba parliament abaagala okutubba bagenda kujja gye tuli nga beesesa nga beesinisa amannyo. Nammwe mutandike mubasinikira amannyo. Kubagoba okiba kyetaaga tubakube n'obucupa ku masiteegi ge banaayimirangako nga baasaamirira. Tubakubireyo batya n'okulinnya mu constituency. Balekate kutumanyira kisusse. Baleke kutumanyira kisusse. Ffe tuwadde abasajja bano n'abakazi ebbeeto okutukinako. Ffe tubawadde ebbeeto okutukinako. Kyovula aboogera tebeefiirayo. Ndabyo Joyce byagala byatwitinze ku Twitter ye mbuyeze sente tasobola zigaana nukude we batemuwadde kaadi agenda zikozesa mu kalulu. Kani imagine baagala kaluluko. Naye ate ne sente zagenda okuwa gwo muwa kalulu azijja mu nsawo yo. Esente azijja mu nsawo yo najja n'azikuwa n'omuwa ate ekirene ke kalulu. Nagenda n'agaggawala gwe n'ofa nga tolina adde empeke mu ddwaliro. Oba okitegeera
okwata otya eddwaliro ly'emulaga erigenda okusaplayinga eddagala mu ggwanga ddamba n'oli wa biliyoni 17 mwenemu wa biliyoni 55 justice akwewaamu kasiimo Easter bonanza. Can you imagine ng'ofuna omusaala ofuna allowance ofuna amafuta ofuna emmotoka ofuna engoye ofuna buli kimu zonna bakuwa buwi n'okubba n'osigala ng'okyabba ogwo mululu nabaki babaka mwogo mululu nabaki waki temusaasira ku bannayuganda n'abaana bammwe bwe mugenda okuleka mu nsi eyo gye muli mu kulyako amakoola munyaguludde ensi mugimazeewo temulowooza yadde na ku baana bammwe na ku baana b'abaana bammwe ebyo temubirowooza nakwo mwe mulowooza okuzimba ebyobugagga mu ggwanga eriwomoggoseemu ebituli mwe muli seefu mulowooza okuzimba amawoteeri okuzimba amasomero okuzimba ebizimbe mu ggwanga erigenda okusaanawo mulowooza ekyo kibawonya tekiira we kibawonyeza muli ate eribbira temuba muwanguzi babaka mmwe tweyongero kibategeeza mubbe bannayuganda nga muzimba ebizimbe ebyo bigenda kusaanawo nga Uganda eyo emaze okutabanguka teri kizimbe kigenda kusigala muzimbye ku musenyu ebyobugagga byammwe babaka mmwe mubizimbye ku musenyu temuzimbye ku lwazi okuzimba ku lwazi kwe kuzimba kyozimbye ng'okizimbye mu ggwanga eritegeerekeka okuzimba ku lwazi kwe kuzimba mu ggwanga ng'eggwanga lyozimbyemu litegeerekeka ng'era omanyi nti liri seefu eri omwana wo ne woba ovudde mu nsi kigenda kubagasa ki nga gwe mubaka gw'omaze okufa ebyobugagga byo ne biggwa nawo nga n'abitutte si mwanawo wabula babbi abali mu gavumenti kubanga tubirabye lababbiye muke famire ye babadde bagagga bavundu naye yafa mu kaseera kano kubanga teyafaayo ku biki bigenda mu maaso mu ggwanga ye kubanga mugagga alina ssente ng'abanaku tabafaako saawa zino yafa naye olw'okuba eggwanga libi lirimu obubbi obunyaguluzi obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda ebyobugagga bya BMK bali mu bitwala abaana be bakaaba ebyo byokka bibawenga ekyokuyiga mulekenga okululunkanira ensi eno temugenda kugikungula babaka mmwe mutukoze bubi nnyo bantu mmwe mutukola bubi nnyo naye ku mulundi guno bannange tweyongera obbategeeza babaka mmwe bannayuganda tuli bakambwemu wallahi mugenda tulaba Kimafia akalulu ka 226 mwesibe 2 n'eyokusatu mugiteekeko n'eyokuna tubasuubiza tugenda beekolerako temulaba nti togikwatako kyali kiralamu naye ku mulundi guno ate kiralamu nnyo kubanga abantu banyiivumu ate babuufu mweyongera okusiruwaza abantu naye balaba abantu balaba